Kaakati omwami Kalyeso Ronald Golabu Katambi oyo eyalya ssente za mukyala we Kadaama n'aziwasaamu omukazi omulala, Kadaama n'amuloga n'amumeza ssusu mu feesi azze kwetonda. Kadaama amusonyiwe, agamba afa obulumi, ate n'okuswala aswala, takyasobola kuyita mu bantu, ayagala Kadaama amusonyiwe amusaasire, ekintu kye baamuloga mu feesi kigende. Yeesitudde n'aleeta ne baganda be bajje beegayirireko ku Kadaama ono amusaasire, wabula bagenze okutuuka ewa Kadaama nga munyiivu, nga tasalikako na musale, nga tayagala kutunula mu maaso ge yali bbaawe, tayagala, ng'ayagala ekintu kimu ssente. Amugambye njagala $20,000,000, zaalina kuba $36,000,000, wabula olw'ensonga ez'abaana amusaziddeko $16,000,000, ono alina okumwa $20,000,000 Kadaama ze yeetaaga. Naye omwami ono agenda kuziggyawa ne waali talinawo yadde n'emitwalo 3. Kadaama agamba okukusonyiwa ekyo kye nakuloga mu feesi, ssusu gwe nakuloga mu feesi agende, njagala $20,000 zange, ate ne bw'ofiira wano nze sisalwa. Kadaama amugambe ne bw'ofiira wano nze sisalwa, njagala otambule nga obonaabona n'ekintu ekyo, nga nze bwe nabeeranga mu kiyumba ku kyeyo ne mbonaabonera ssente zange ne nzikusindikira n'oddamu kuziwasaamu bakazi. Ennyumba eyange gye neezimbira n'ogiteekamu omukazi omulala, nga nze nnyiniyo agizimbye, tombazeemu magezi. Kadaama tasalikako musale, munyiivu. Bamulamu ba Kadaama bonna baze ne bamugamba muula tusaasire, muganda waffe musonyiwe. Abagambye njagala ekigambo kimu ssente, njagala ssente. Bwe muba temwetonda nga mulina ssente mu ngalo, mutambule mugende, kuba saagala kulaba ku musajja ono, njagala ssente. Kakati abanda bamukkiririza mu kusonyiwa, kubanga ono yaliko taata w'abaana be, yadde nti ssente za mukazi we Kadaama yazirya n'aziwasamu abakazi abalala, naye yali taata w'abaana be era mulinamu abaana 2. Bw'aba ggwe omusonyiwa oba omuleka n'abeera n'ekyo ekintu mpaka. Mpe endowooza yo mu comment section. Kasooka nsooke kutuusako Kadaama olabe ebibaddewo nga gwe baaloga ssusu mu feesi azze okwetonda. Vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Abaana abange tebakyali bakika kyammwe, temundiirako mazima. Wano oyagala kukola ki? Anti mbuza twaze kutuvuma. Nze nagambye sikyalina katiibwa kemba wakuba temukyalina naffe tetwagala. Ebyombuuza nti mwazze kubavuma nkuvuma n'emmotoka ne ziyimirira. Wala n'okugesa n'omutunga ye talina magezi, tumugambe tugenda kuwa ssente era si lwayatayasamira mu kintu kye kimu. Tugenda kola tuyagala tukole ki? Tuyagala tukole kweyambulira. Bolooza ffe tetulina kaddako. Lwaki muzze we mubanga temwagala temwandize gyendi munneetaaga ate nnyo. Nawe otwetaaga. Mwamusinga mukwano abaana abange nagambye ngenda bakolerera bafumire wemba ziigo. Ngenda bakolerera. Era singa obadde osobola okukolerera abaana bo wandibadde tologa bbawo bino. Mumpese ekyo kyoleka nange ngengengengenye. Abaana abange tebakyali bakika kyammwe, temundiirako mazima. Njagala $2,000,000 emyaka 3 gye namala ku temukwata bifaananyi. Kamera yateekako yaki? Temukwata bifaananyi. Nga lwaki sikuza mu kamera? Nga lwaki sikuza mu kamera? Nawe wali onvuma wagenda mu kamera. Tewakata vidiyo n'onvuma. Ati n'ekyamutwala mu kamera nga nawe omutadde. Kati anti akigumire kuba yasalawo naye ekyakkamera. Ayi tugenda bawa ssente. Teyakisalawo. Na ssente zange. Musajja. Mukadde mujja mu kamera. Mukadde azze kwetulira muwala we. Ono mukazi mukulu toyinza muteeka mu kamera. Totunuza mukazi mu kamera. Kyekyamuleese. Yazza kwetondera teyakimye kamera. Anti nagenda nga siri mu kamera n'andaba ng'ekisasiro.
sagenda nga siri mu kamera kasaka timukifunye mumpe sente zange ono mukadde wali ayagala kuyambisa n'eby'abaana abalenzi obimanyi yange saamanya nti sente wazimu wange n'aziza mu bibi saakugamba ati era obyogedde omaze kudda ng'ogamba nti sente zo toziraba bwe kuntandikwa tolina kyewanyega mukadde mumaze kusowagana nabbaawe wankubirako kasimu n'ogamba tebamunanga maama sente zisindikira taata w'abaana bwe gaakati munsaba bujulizi sikusaba bujulizi mula nsaba ompulirizeeko amakulu mu kyoyagala sente njagala sente zange kati ebya kamera lwaki bibeerawo tuteese buteesa kubanga ffe tuwadde kasitula okujja bajjako kamera mugende ekyokugenda si ekikulu ati kati mukole ekyabaleese mugende tusaba kisonyiwo maama ekyaki ekya sente nga lwaki mba mbasonyiwa ku sente ezange mbasonyiwe mugende mukole muki gwe kinaakulabikira kitya oba mutunda kibanja kyammwe mumpe simu yange mpa wanene oba mukwata kibanja kyammwe mukitunde mumpe sente zange mmwe mumanyi nange natunda kya maama wange neŋŋenda maama Junior okiwulira ekibanja nga bwoga kitunda nkusasule tukuwe sente njagala sente zange maama Junior nebakeera nta ne baŋŋamba nti wafudde ensanyuka nagambye tonsemberera nja kukubalula essimu mwogwo omutwe tonsemberera tewali kyogenda maama Junior muweeyo akadde nga we yali azirya mula teyasobola kujjukira nti bagenda kugamba soko muwe akadde owuliriza kyagenda okugamba wano we yali azirya yagenda nengenda nga tuli bana tusula n'enjala anti gwe wasooka omuteeka mu kamera we yandibadde katyagala yandize mbuntu ate nga naye wasooka muvuma namuvumako ayishuwa nakuvumako n'omuteeka mu kamera nakuvumako okwanukula kintu kimu ono bbaawo walaba bukiripu bwonna namuvumako era byonna kasasiro ogwo obadde okola mbadde namuvumako ayishuwa tewamuvuma naye saamuvuma beeramu n'obwongo obuta kakati obusogo Kadama bw'alina sikiwa nti anaasonyiwa omwami ono kijja kuba kizibu okuggyako ekiyinza okutaasa omwami ono ng'amuwadde ssente ze naye bw'aba ajja binene ebyokwetonda bino bye beetonda musimanya nsonyiwa tebigenda kukola Kadama munyiivu ebisooka n'ebisembayo olukubye mu maaso kwono eyali bbaawe n'amugamba musajja gwe saagaana kulabako kubanga omusajja yazze kwetonda bamusonyiwe afa obulumi akantu kamuli mu maaso afa obulumi afa okuswala kugamba buli yafuuse kisekererwa buli wamu buli wayita bagamba yooyo eyali asendeza Kadama n'amuloga n'amuteeka susu mu maaso yooyo kugamba afa ekiswalo azze mu maaso ga Kadama ono yali mukyala we gwalinamu abaana babiri amwegayirire bambi amusaasira amusonyiwe era asitudde abamu ku b'eŋŋanda ze okuli baganda baabawala n'omulenzi beegayire ku mulamu waabwe Kadama asaasire. Kadama bagambye bantu mmwe saagala kulaba ku musajja ono mu maaso gange. Kadama bagambye saagala kulaba ku musajja ono mu maaso gange. Ne bwe bankubira essimu ne bangamba nti omusajja ono yafudde. Nsanyuka okumanya Kadama abadde mukambwe nnyo. Amugambye nti n'abaana bange togenda kuddamu kubalaba kubanga jjukira abaana Kadama yabamuggyako. Kadama yagamba abaana bange tebasobola kubeera na mujja wange. Yadda ku ssente zange ali mu ntuuyo zange zazanyiramu tasobola kubeera n'abaana bange. Ate automatically Kadama kyali akoze ono omusajja yali tasobola kulekayo baana be, yali alina okubajjayo. Era amugambye abaana bange beesonyiwe beerabire bwe kiba kisoboka bayinza n'okufuna ekika ekirala. Obusungu alina bungi, ebyokwetonda tayagala kubiwulira, ayagala kuwulira ekigambo kimu ssente. Mmwe kasamukwatasereze ne muzimuwa ono omusajja ajja kutereera ng'addayo nga bamuvumula ng'atereera. Zaali zirina kuba miliyoni 30 kubanga ssente yamuwa za myaka 3. Egyo emyaka 3 oba obalamu nga buli mwaka Kadama afuna akakadde kamu ziba miliyoni 36. Kati miliyoni 36
amugambe kale engeri gy'ogamba musimanyi abaana baazirya kino nakiri nkugireko $16,000 njagala $2,000,000 kati bw'oba tolina $2,000,000 saagala kulabako Kadaama ayagala $2,20,000 omusajja ono z'aba amuwa maama wa Kadaama abaddewo yoyo gw'olabaawo omukyala omukulu atudde era Kadaama agambye ono ebbaawo yalya ssente namugamba tunda ebintu by'olina ompe ssente zange oba otunda bibanja oba otunda ki tunda ompe ssente zange bw'oba tokikoze nva mu maaso tambula ogende kaakati ensonga tezinnaggwa zikyalanda ate nga zikyalandira ddala omukazi munyiivu Kadaama munyiivu nnyo nno nga bw'okiwulira abakyalya ssente z'Abakadaama mulina kwesibanga nnya kubanga 2 ntono ne 3 2 ntono tezimala zikutuka munyiivu ayagala ssente ze naye kati singa abadde ggwe ng'omusajja ono ye taata w'abaana bo naye munnanga omuntu ng'akuliridde ssente zo ne bw'oba omuyitaani aba teyeetaaga kusonyiwa omuntu ng'akuliridde ssente zo omanyi abantu bano eno balina ebintu bingi nnyo bye bakola ekisookera ddala agenda kukuulira ssente zo ekyokubiri agenda kukunyooma agenda kukuvuma agenda kukuvvoola omwami ono gw'olaba yavumako ko Kadaama ono n'amuvuma obusiru n'amuvuma obutategeera Kadaama n'amulabula n'amugamba muganda we ngenda kugendera ew'omulogo ojja kuleeta ssente zange nga teweesiikidde kanyeebo oli n'alowooza bya lusaago bya lubalaata yakkakkana ebintu bitabuse ng'ebintu bitabuse kati ate ekintu kyalina okukola kiri ekintu kimu kwetondera ono Kadaama yali mukyala we amusonyiwe naye okusinziira ku mukyala obusungu bw'alina eri omusajja okumusonyiwa takirowoozaako ayagala ssente ayagala kigambo kimu ssente ono bw'amuwa ssente ebisigadde basobola okutuula ku mmeeza ne babigonjoola naye ng'aleese ssente naye bibanga bya bigambo bugambo nti abanange nsonyiwa abigaanye Kadaama abigaanye tayagala kumanya embeera bwetyo bweri si yo Michael Uganda YouTube channel kwoli ensonga tujja genda maaso n'okuba nti twongera okuzifollowinga era buli kimu ekinaaba kituuseewo nja kuba nkibatuusaako gwe just weekuumire ku mukutu subscribing osirike obe nga tosubwa vidiyo gimala nkuteereddeyo mbere bulungi mweraba